Ndi mu byonsinga ki? Ndi mu byonsinga wa? Abasajja nina tempoma. Tobola sewa siza sizunga zunga. Ndi mu byonsinga ki? Anza gwogama nti mpunya onsinga kuwoma wa? Lukwati mi. Oyine envunza ku nnyindo emimolebe olinga gyopadinga. Lukwati mi kunjasa majenja samora basina mwagulebera. Ennyindo yino y'Abaganda eri smart. Nina tribe gwoli wa tribe ki? Ogwawa watufu. Sajja gwesako yakwegana. Watufu ogwawa. Omaze ebbanga ng'owana na Jeno Muwoozi Kanedu kabeera ng'omuvuma. Otutte ebbanga ddene ng'owana na Jeno Muwoozi. Taata wo yakukwata n'akwata ne baganda abawala n'omulenzi n'amusodomizing n'amuli ebisiya. Abantu ku kyalo ne bamukuba amayinja yafiira ku poliisi. Okumaliramu kwe kulwanirira NRM gwe kifulumbizi. Taata wo yafa kukukwata bamukuba nga yabakwata n'abavunza. Kati bw'oba oyogera ku bazadde b'abantu, please funa level. Nze my mother bw'oyogerako omukyala yafa yawummula. Ate yafiira mu kitiibwa kye president w'eggwanga lino yamuziika. She's a winning mother. Ne mu kuwummula kwe she's winning. Kambubulira eriyo abantu nga baafa naye ng'ate they are happier than mu abamu abali ku nsi naye nga muli mirambo egitambula nga gwe kifulufiga. My mama is a winning mother. She was married to an MP and minister. Her daughter, moreover in her presence, rather in her absence, whether spiritually she's present, her daughter naye afuuse MP. N'ebirala ebirungi bijja tojja kuntiisatiisa. I repeat. Sitisibwatisibwa mbwa. So, muli mutya kazoole muli bulungi. Kakati olutalo lwa Full-Figure ne Honorable Justin Nameere lulabika lukomye. Bano boolaba beevuma ebigambo ebisongovu, beevuma ebigambo ebinene ebimu byesobola nakuteeka wano. Naye because mukyala wa Pastor Bujingo yazaala, so bano beeguddeko mu ddwaliro. So bano beeguddeko nga bonna bagenze kulaba mukyala wa Pastor Bujingo eyazaala. Mukyala I think yani ye Mrs. Makula. Yes. Ne beegwako. Babadde mu ntebe nga batudde, Pastor Bujingo ali wali, kwegamba ne tulowooza balinga abatafunangako olutalo, balinga abateevumangako. Kyobula nze nava ku bantu. Omunayuganda ye muntu leke yeewunyisa akyuka buli kadde ewatali nsonga, because lwaki n'ebibayombya tebibeeramu nsonga, ebibakyankalanya tebibaamu nsonga, at the same time ne mukuddawo tewabeerawo nsonga. They just wake up in the morning nga basanyufu ne baddawo, gwe ng'oli eno bw'oba obawalanirako oba owedde. So people should mind their business. Naye mutukoze bubi nammwe. Lwaki muddawo nga kati internet egenda nnyuma etya? Internet egenda nnyuma etya nga mwe muzzeewo? Ffe tuba tetufunamu. Full-Figure adde akeera ku makya n'ateeka essimu ye wali n'agyeteekamu mu maaso n'atabuka. Ffenno ne tunyumirwa. Nga Nameere alina kyayogedde. N'oli naye kyekimu, olutalo luno lwolaba lwakubyako ne Full-Figure. Naye okuva lwe baamukuba n'atabuka ne yeeyongeramu amaanyi. Era ekisinga okwewuunyisa bwe twalabye end of it all. Tetumanyi oba this will be the end of it, naye twabalabye bonna basanyufu nga balinga batayombangako ne tuswala. Ffe ne tuswala. Era bannaayo nga tonnaba kumanya bingi, soko subscribing ku channel eno kitegeera. Tugende mu maaso, naye nga kyolina omumanya bw'obanga gwe oli omu kubakola mpalaniraako ng'era Abannayuganda bwe baba bakaayana bwe baba bayomba, olina side gy'ogwako owedde. Bajja kuleka ku side yo kitegeere. Basically waliwo amawulire agabaddewo 2 days back, nga amawulire gano gabadde ga mwana muwala Jovia gwe basanze nga yafudde oba nga bamusse mu mbeera ey'entiisa, ne mwana muwala Rose oba gwe bayita Gold Rose wano ku internet, ng'ono ye gwe bateebereza okuba nti ye yasse
Jovia kutebereza. Ekimutebereza kye kyaki uliriza. Ekisooka omwalo ono yakwatiddwa oyo gwe bayita Gold Rose yakwatiddwa I think erinnya ly'eddalo Naakundo Natukundo Natulinda whatsoever but kati omwalo ono yakwatiddwa era tetumanyi wonna gye baamukabidde naye baamukutte after embeera eyaliwo yonna. Story twagimanya bwe tuti nti bano abawala ababiri baali ba mikwano nfaafe. Olw'okuba nti ba mikwano nti omu Jovia yalina gy'abeera kati ono omulala Rose mbu n'ayagala ng'anoonya wa kusula n'asaba ono munne n'amutwala ewuwe mbu ne batandika okubeera bonna. Okubeera bonna twamaliriza nga tulaba nti baakoze eki? Baamutemudde. That was found out okuva we baatuuse nga bakuba essimu z'omuwala nga bagezaako nnoonya omuwala naddala ku mulimu gye yali akolera mu restaurant bagiyita Olive Restaurant gy'akolera naye ng'ate omuwala oyo bwe baamunoonyeza ng'ate balaba tebasobola kumuriikinga out ne bayitira mu muganda we n'agendayo okufinding out nga ali mu kitaba ky'omusaayi, buli wamu ajjudde omusaayi, ebisenge bijjudde omusaayi, zisinki zijjudde omusaayi like everywhere. So nga kiraga nti yattiddwa mu bukambwe, baamusaze mu bulago, others nga baga baamusaze ne mu lubuto. Omuwala gwe baasembyeyo okumulaba naye bagwa badde ng'abeera naye Rose ye bagenda okukebera mutimbagano gwe ng'ataddeyo ekiwandiiko. Vidiyo ezisinga zonna yazisangulayo n'ateekayo ekiwandiiko nga kiraga engeri story gye yali nga ye agamba mbu baasinkana Gaayi, waliwo Gaayi yali ava Dubai. Gaayi ono n'aba contactinga ng'ayagala threesome abaana b'e Uganda ng'ayagala threesome. Bwe yali ayagala threesome ne bagenda bakola akasente bwe batuuka n'abakoyesa kati n'amaliriza n'abawa ssente zaabwe ne baddeeka. Bagenda okudda ewaka nga Jovia agamba ono Rose nga bali waka nti nnya kye njagala okugamba nti kinti nazise ne ssente nga yakutte embuzi $1 z'oli ne yazibbye. N'amugamba bajja tukwata, n'amugamba nedda tusobola okubaako kye tusobola ozikolamu nti ye oba tusobola okyusa obulamu ne wano tuveewo. Ko ye n'amala naye n'akkiriza. Naye mbw aba yakakkiriza bw'ati oli omusajja ali ku mulyango n'ajja n'akonkona n'ayingira. Ajja abagamba nti mumpe ssente zange, bano baba bakyegaana mbu n'ono omuwala Rose ng'agamba Jovia mpa ssente munno muwe ssente ze, nti omusajja muwe ssente ze ng'akyegaana mbu tamanyi gye yajja kambe n'atandika mumusalaasala. So kati ye bwe yamala okusalaasala oli n'amutta, bono n'amugamba mbu ggwe sigenda kutta naye ogenda naawe kuva mu bulamu bwe soba ogenda kufa like. Ate ye ng'agamba mbu yalina flight, akitegeera, the next day yalina flight era ye yakwatirawo ekkubo ng'asikamu bibye ng'agenda. Kyokka ate kamera ziraga nti abawala baali 3 nga kuliko oyo gwe batta, waliwo n'abawala 2 ng'oyo Rose, then waliwo n'omuwala omulala abaya mu maka ago. So and that's how the story has been. Nenga story ebadde tegatta, akitegeera. So wulirize ku story yaabwe. Jamila batuuka omuwala bwe yamala okutta munne yaggala ennyumba, ebisinzo byonna n'agenda nabyo mu kiyego. Yamala mutani yeyambula n'anaaba. Ompulira mu ddwaliro batugambye ekyatta yali jambya, tetwagirabyeko. Yafuluma nayo. Ebyo bagamba bamusaze ebyenda, bakoze batya, basaze ensingo. Oh God. Oba yamusaddasi. Omuwala yeerwanyeeko, omusayi gujjudde ennyumba yonna. Kuba zirengalo nga wonakuba omwana ng'ayagala kukwata muggo, kati kiraleeta emikono akwate bw'atema. Atema. Okiwulira? N'amukuba zino entegetege z'amagulu. Ayinza okuba yamutemedde mu tulo.
teyamutemedde mutulonze ndaba omuwala yeerwanyeeko kuba omusaayi gujjudde mu bisenge wonna kateni zonna zijjudde omusaayi sinki zonna zijjudde omusaayi Munda wange bwe yamala omutema ensinga eno Katonda agikutuleko era yasigalako katini bwe yamala omutta yamuzingazinga mu masuuka 2 kuba kyebagala olaga nti omuwala yali yekka omuwala teyali yekka kuba kamera eraga omuwala omulala omweru mwalimu abantu nga 3 kamera walaga omuwala omweru omulala era landlord yagamba tamumanyi ku njuuze era ne mukufuluma omuwala ye yasooka okufuluma ne Rose n'afuluma wanje eno kamera eraga omuwala ono ng'ayingira omweru kuba muganda wa eraga ng'ayingira okufuluma teyafuluma n'okufuluma ye yasoose okufuluma ne Rose n'afuluma ate emotoka ekosibira motoka eyo temwagiramu bantu nga bali wansi oli omuwala omweru ye yasoose okufuluma omuwala omweru ye yasoose okufuluma ne Rose n'agoberera bamutta 2 ekitegeeza kuba enzita eyo yamaze n'amuzinga bulungi nnyo mu masuuka n'afuna n'obudde obumuziziko omusaayi oleme okufuluma amuzinge mu ssuuka 2 alyoka amubikkeko n'afuna obudde obukebera risiiti essimu eyo Jovia yagigula kaashi era bwe yagigula n'ayita sisita we n'amuwa essimu n'agimugabira gye yali alina n'asigaza already iPhone gy'abadde alina gye yagenze nayo n'afuna obudde obupanga keesi zonna n'azikwata abaana abawala bonna abali emufunye ekyokuyiga olowooza bayiga naye gwe Nax omuntu akola mu hoteri ajjawa ssente ezigula iPhone ate yabadde akola mu restaurant wana oba mutuyita abasiro so story bwetyo bwe yali naye nga kwegamba nga bw'olaba kwegamba story y'oli omuwala ekiwandiiko kye yateekako tebikwataganirako ddala naawe ne bw'otandika obirowoozaako n'ogamba really omuntu asobola okutta omuntu nga muli 2 n'attako omu gwe n'akuleka ng'oli mulamu of course kizibu gwe n'akulekaawo ng'oli mulamu ate gwe by coincidence n'oba ng'olina ne flight ate n'otambula n'ogenda nga toyogedde togambye poliisi tokoze eki ku ntiisa eyo yonna nga togenze ku poliisi kuba nti owaaba omusango na biki ebigenze mu maaso kitegeera so tewaliwo excuse awo but mpozi abantu abasinga ekintu kye tusobola okuyiga oba kye tusobola otegeera mu bintu nga bino ekisooka twegendereze nnyo enneeyisa z'abantu olaba abantu ebiseera ebisinga tubeera n'emikwano gyaffe ne tu-ignoringa obusungu bwabwe nti ebiseera ebisinga wabeerawo ekintu ekihappeninga mu bulamu bwammwe nga muli ne mukwano gwo naye ng'omuntu oyo areactinga ina an abnormal way kitegeera ng'engeri gy'areactingamu ate n'amaliriza oluvannyuma n'agamba ndi sorry nti busungu bwe bwandeetedde okulowooza bwe bwandeetedde okukola ekintu bwe kiti okitegeera you see such people babeerako ekikyamu mentally nti lwalikeera ku makya n'akola ekintu ekikyamu ku bulamu bwo nga tokyasobola na kukomawo kwedifendinga ffe tujja kubeerawo wano naye ng'ate such people ne bwaba mukwano gwo atya bw'olabanga nga yeeyisa mu character eziri bwe zityo it is better you distance yourself abantu ng'abo mubalekanga yes then n'omuze gw'abawala like because this story eri awo etankanibwa naye omuze gw'abawala mwana omuto kuba nti oli wekka opangisa eyo like ebintu bya group z'abawala kola ki you know women are so emotional nti babeera so happy nga bali mu environment eri positive naye kasita ba facing ekintu kyonna kyonna ekibanyigira mu in the corner anything that you know places them in the corner reacting in an abnormal way engeri gye babeera emotional they react in an abnormal way so ebintu ng'ebyo mubenga muno tisinga character z'abantu mpola mpola
nga bwe mubejjako, people who are too jealous, people, you know, nga mubejjako mpola mpola. Yes, lwakuba nti ebintu ebimu kati ffe mu baddugavu tulwawo okukola ky'otegeera nti mental illnesses are real, tulwawo binotisinga. But kasita omuwala baamukutte, but of course I don't know nti asobola okwescapinga kino because there is no way mu byayogera byonna ekiraga nti atuconvincing at any given time asobola okuba nti talina musango. No way. Ekitegeera ate ebisigalidde bya kooti nakulaba ngeri gye binaatambulamu. Subscribing ku channel yange eno ku Shabs Updates tube nga tunyumyanyumyamu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omukama abankuumire.